ssentebe w'akakiiko akatakabanira eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission UHCR MEDDI Kaggwa yatuvudde ku maaso enkya y'olunaku olwaleero. Kigambibwa nti Kaggwa yafunye obuzibu n'omutima ku makya g'olunaku olwaleero ng'agenda ku mulimu nga kyajja atuuka okumpi n'enkulungo y'e Mulago. Abantu mwabadde n'omusawo w'e Mulago bakoze kyonna kisoboka okulaba nga bamugye mu mmotoka eyabadde ensibe ne basindabirwamu okugezaako okutaasa obulamu bwe. Oluvannyuma yadusiddwa ku ddwaliro lya KISA nga biwula ttaka era nga wano bamutuusirizza ku byuma ebiwanirira obulamu bw'omuntu. Wabazibadde ziwera essaawa 3 ez'okumakya abasawo ne balangirira nga Kaggwa bw'avudde mu bulamu bw'ensi eno. Wabula ku ssaawa 3 ez'okumakya nga tumaze omukolako okumala kumbi ssaawa nnamba okugezaako mu Muddengulu, twakikakasizza nti avudde mu bulamu bw'ensi eno. Abafamire ye batukakasizza nti abadde mulwadde wa pressure naye ng'ali ku ddagala. Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Abantu bangi balabiddwako ku ddwaliro lino omuli eŋŋanda z'omugenzi, bammemba mu lukiiko olukulu olw'eggwanga omuli Latif Sebagala, omukiise w'e Kawempe North, omwogezi w'ekibiina ekitakabanira eddembe ly'obuntu Nsere ku Mutumba n'abalala. Era bano mu nnaku y'ekiro bagamba nti omugenzi abadde mpagiruwaga, omumalirivu mu kyonna ky'akola ate omulwanirizi w'eddembe ly'abantu. Naye nga mulutirivu bulungi tulina kyoyinza nakwogera nga muntu waffe, nga muntu w'abantu, nga muntu w'abantu ate nga mukwano gwange ali pasono nnyo. Tuva ku kyalo kimu, tuva Mpigi, tuli ba Luganda. Naye abadde musajja abadde alina ekintu kimu, bintu bibiri by'omumanyiiko, ng'ali straight forward, akuuma obudde, ate nga bibiri ndowooza ali straight forward, tayina mukoona gonna mu kintu kyali straight ate ng'akuuma obudde. Era nga yesaawa ezibeera nti bweziti ziba zeezo, ebintu ebibadde nga biri so straight. Sina kirala kinyinza bagamba honorable, sina kinyinza bagamba. Mukama bw'atyo bw'ategese, Mukama bw'atyo bw'asazeewo, naye ng'eggwanga nga Afrika tufiiriddwa nnyo I.PMedKaggwa Kaggwa. Kitalo nnyo eri famire, kitalo nnyo eri abo bonna abalwanyirizi b'eddembe ly'obuntu, kitalo nnyo eri bannayuganda bonna okutwalira wamu. Ku lwa Uganda Muslim Supreme Council tutuusa okubagiza kwaffe eri eggwanga lino olw'okufiirwa omusajja ow'amaanyi. Ffe era nga aba Supreme Council tuwulira nga kitutuusiza wala. Ekyokusooka abadde musajja munnaddiini, abadde musajja ayagala eggwanga lye, ate abadde musajja ayogera amazima. N'olwekyo tutuuse okubagiza eri eggwanga lino lyonna naye nga ffe abasiraamu tufiiriddwa bwe bumu ku bufo bwe tubadde tulinayo mu gavumenti obutono. Kati bw'omanya nti kati oyo bw'avaawo ekyo nakyo muba mukifiiriddwa ng'ebirala byonna bye tugenze tufiirwa. N'olwekyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Ye Imam Kasozi mwenyamivu nnyo olw'enguudo embi eziri muno mu ggwanga lyattu Uganda ezitwala obulamu bw'abantu buli olutadde. Buli muntu yenna n'abantu abamu abatalina kye bali mu ggwanga lino, era ate ng'ate ekinnuma nga bakulemberwa ate ne poliisi. Either waliwo obulyake oba waliwo obutamanya oba waliwo engeri institutions zafaafagana mu ggwanga lino. Era neebuuzaako waliwo lwange tukyayogera, njagala tulaba oba nsobola okuwaabira Inspector General of Police olw'okulemererwa okumanejinga amakubo ng'ate abaako n'abapoliisi. MEDDI Kaggwa yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokuna 1955 era nga wafiiridde abadde aweza emyaka egy'obukulu 64. Yabadde ssentebe w'ekibiina ekikabanira eddembe ly'obuntu ki Uganda Human Rights Commission UHCR era ng'abadde ne digiri mu by'amateeka. Gw'omubiri gw'omugenzi gutwaliddwa ku ddwaliro ekkulu e Mulago ng'enteekateeka z'okumuzika bwe zigenda mu maaso era nga wakuziikibwa olunaku olw'enkya mu bitundu by'Empigi. Grace Namubiro, Joshua Mitala, Krona Nawali, Record TV.